Natera webale kubanga okyekumiddwa wano ku Project Media TV. Essaawa eno wenjogerera webale kubanga ateera okyali naffe wano eno kati nno essaawa zino eno wenjogerera amawulire agamaze okugwa essaawa zino ku meezi zaffe eza Project Media TV. Erimala okujjako ka mukyala mukulu mama abaana mama Kabina njogera kuwani ngamba kusenga Farida Nakazibwe owa NTV ono news anchor wa NTV. Essaawa zino wenjogerera amawulire agaliwo nga ennyumba nga mukazi wattu ono ekyemyaka bamaze okuba nga bamulangira mbu ali myaka 4 kyokka yatugamba 29 kati nno bimaze okuva baawe ayitwa Dr. Omar Sebunya amutaddeko eri ennyumba ya bukadde 5, ennyumba etemagana ndoza mugirawo, ennyumba ya bay, ennyumba etunula ng'eggulu. Mukazi wattu ekintu kino eno kyasooka ne kibanga ate era kimukabyamuko kubanga ku office abantu bangi nnyo bamuliko nga bamugamba Farida kitwa tugamba ku kyemyaka buli omu Farida emyaka Farida oli mukazi mukulu Farida musajja atunaera kyali kyamwesisaamuko nagamba no mukazi bane yannimbira bwerere naye nga mawulire gamaze okugwano nga batugamba nti no Farida Nakazibwe omusajja amuwadde ennyumba. Dr. Omar Sebunya amuwadde ennyumba eri mu bikadde nga 5. Essaawa zino eno omusajja ono ali mu United Arab Emirates naye akolera Farida okukakasa buli kimu buno mukazi wattu akifuna aleme amujjako erinnaku y'omusajja eyali Haji Moses Kigongo agimujjako yonna ennaku amulaze buli kimu n'ekyo ekyemyaka musajja wattu kyo bambi kimaze okubanga kyali kyo kyamukangamuko nga kyamutiisaamuko ye ng'omusajja w'ewaka okubanga tamanyi mukyala waka myaka gye mituufu. Nefano Project Media TV twanoonyeza tukakasa nti omukazi ali mu myaka 4, omusajja alowooza omukazi ye ali mu myaka nga 29. Kakati omusajja ye okubanga mukazi we amunazako ennaku y'okubanga bamuyeeyeza nnyo emyaka n'okubanga amunazako ennaku y'oli eyali bbaawe ayitibwa Haji Moses Kigongo yo ennaku agimuggyeko ng'amugamba mwana wa maama mukyala wange kasuke nkuwe ennyumba matiribona eri mu bikadde 5 ennyumba ogiraba awo etunulanga ggulu kwegamba embeera gye etandise okuba ng'etereera essanyu litandise okuba nga lijja mu maka ga mukyala Farida Nakazibwe. Webale kubanga okyatukumiddeko amawulire mangi gajajja tuvaawo sigala ng'okyotukumiddeko.